Tosobola kufuga Uganda myaka gisoba mu 10. President wa Botswana ayatulidde Museveni. Ate ensonga za Muhoozi zirese obunkenke zitadde pressure ku General Museveni era bw'atyo n'ayita abo Muhoozi be yanyiiza asobole okubeera nga munnange akiriyalinga Messi. Eberu awera tebinnaggwa. Eweru munnange erweru awera tebinnaggwa. Ate saidi z'emikono Kibuule bamulangidde nti gwe munnange olifuuka mulungi omu. Mukono oyagala gifuula makaago titukwetaaga todda. Nga bakiri nti munnange wano Uganda wabaawo abanyampi n'abo munnange abakkiriza okubanyampira. Kakati Muhwezi yeeganye enkola eya EPS ebadde ekama abagoba b'ebidduka munnange bwe batyo babadde bakamwa ssente mpitirivu mu ngeri ya fine. Kakati munnange mu nkola ey'abannaffe bo nti bo tebabeera basobya era emisango giba tegibakwata. Kakati abitadde ku Katumba Wamala byonna nti bano be baabaga amateeka ago. Kakati munnange ensonga za DNA waliwo omusawo yatunnyonnyola juzi n'agamba nti abantu bakaaba nga DNA results zivuddeyo. Muganda wange Professor Kateregga ne mukyala we Omunyarwanda Otalo lwe balimu okugabana ebintu ate DNA tebizadde. Omwana asembayo bannange. Bagamba nti yajja na kaveera ayagala kugenda na loole. Bwe tugendako munnange mugenzi yonna Iran esuubizza Israel ti munnange geyeena egenda kujjira era munnange ebizuka byatandise dde okubeera nga byesolossa mu ggwanga erya Israeli oluvannyuma lw'obulumbaganyi Israeli bye yakoze ku ggwanga erya Iran. Nkulamusizzaako gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda Atulaagi nga bulijjo mu mikwesese. Yeebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Nange gye ndi eno mmoga emimuli n'emiwogo gye giri nnyo era munnange ekinja namaze dde okubeera nga nkijjako. Bwetyo zigometa yaffe egenda kuba etabalira eyo etalaaga mu buufu obwo nga bw'obuwulidde waggulu awo. Tebwerabira munnange tewaliwo omwami gwe tunoonya wano ku Uganda Atulaagi era ono nga ayitibwa Deus Akambikira. Tonnemesa ssente yonna gy'olivaayo. Kakati Deus Akambikira oli inginiya mu masannyalaze era wakolako mu kampani eya Local Construction mu myaka gy'ol1980 paka 2001. Olina muganda bamuyita Baati naye yali ng'akola mu kampani ya Tour and Travel. Kakati munnange ebitonotono bye tumanyi nti mwe babazaala Bunyaruguru. Kale bw'obanga gwe Deus Akambikira munnange enamba zange bwe ziri awo ku Uganda Atulaagi esembyayo 1015 endala esembyayo 73. Waliwo omuntu akunoonya mukwano gwo. Kale munnange naawe gy'olireka kwesuubya muwula kyennyeza okugamba. Hillside Apartments gye bali nnyo ku kasozi jjanyu wali. Kakati gwe munnange yeetaaga okupangisa apartment omuli buli kimu nga bwetaaga bwetaazi kutwala tulooto. Hillside View Apartments wali ku Entebbe Road ku kasozi jjanyi okulina na chachi awo tuuka Ennamulanda Kitende oba Kajjansi gwe buuza ejjanyi ku chachi. Bw'otuuka awo ejjanyi ku chachi Hillside View Apartments ojja kuba oziraba bulabi awo akapande weekali. Twala butwazi tulooto byonna gye biri. Zili fully furnished. Compound nene nnyo, parking nene ne tent weri wabweru osobola okutula ku wabweru oba ku balcony akaweero ne kakufuuwako omulirwano gwegwo nakugamba nti wifi weeri ate nga n'amasannyalaze tegavaako. Okukosa ne transport fast booking yo bajja kunona ku airport oba ewalala wonna okumpimpi awo kasawaba nga si wala nti ndijjenja munone okuleka mpozi nga mutegeeraganye. Kale Hillside View Apartments weziri nnyo. Ate aba maintenance palace bano balina solar systems ezitalina alina. Bano balina solar systems kugambye balina water heaters ez'ebinaabiro ez'amazzi. Zino munnange zikozesa solar. CCTV cameras zikozesa solar. Security lights zikozesa solar. Water pumps zikozesa solar. Kakati munnange n'ebirala bingi nnyo aba maintenance palace
balina ebyamazzi byonna gwe biweetaaga mu installation ey'amazzi babirina, balina ebyamasanyalaze byonna okuva ku kawaya akasooka paka ku kisembayo gwe kyewali badde munnange oyagala okugula kikwatagana ebyamasanyalaze beba maintenance palace. Genda ku mutimbagano wonna gye bali. Ate aba Timo Property Consultants Limited gye bali nnyo bano basobola okuguza ettaka oba okugulako ettaka kasaliba nga teririko ndoolito ate baagalira ery'ekyapa. Era bano munnange aba Timo Property Consultants balina company, construction company, bazimbye amayumba mangi nnyo, ate nga bantu beesimbu kubanga bakoledde abantu bangi nnyo okukosa ne ttiimu esobola okuyambako mu byamateeka ku nsonga z'ettaka byonna babikwasaganya aba Timo Property Consultants Limited okukosa munnange ne dokita waffe. Dokita gyali nnyo, dokita wali wano ku Uganda at large era abantu bamukozesezza bansaba busabi namba wano nze nkuwabuwa ennamba muganda wange bw'otyo n'ogenda dokita n'akujjanjaba ebirwadde. Bagamba nti omutwe gy'amanyi enkuba gy'etonnya kati leka kubeera awo nga gw'olowooza nti ebirwadde birina kuluma nga bakuwa pain killers mukuweweezaako paka lw'oyeba. Munnange okuviira ddala ku kibumba, omutima, amawuggwe, kidini, prostate n'ebirwadde bingi nnyo. Kakati kansa obulwadde bwammwe obulwadde bwaffe so obulwadde bwammwe obulwadde bwaffe. Kati dokita waali muganda wange munnange gezaako olabe abantu abakola research ate nga bali talented. Nze Uganda atalaagi nensalawo ngambe nti temujja kufa birwadde nga ndaba tekiriiko nti oba oli wa ddiini ki nti Uganda atalaagi ate musiraamu ate nze ndi mulokole ate nze ndi mukatuliki. Ensi nze nyitwala ng'ekyalo ekimu era tuli ba Luganda okuleka bannaffe bali abampembe bo abalowooza nti bo be baakabi eggwanga lyabwe eryabo be baakabi awo bo baakabi nnyo ebyasukulumya ku buli era ne bwe bajja gyendize bagamba mugende muwone osanga mu maaso eyo munnange tunaakwatagana. Kale ebyeggwanga tebiriimu ebidini ebyobufuzi tebiriimu gwe just nsaba nnamba ya dokita nze njikuwe ogende owone. Kakati munnange eyo nga tuvuddeyo mu bulango bw'abakama baffe kubanga tulina okubuyisaawo ate tulina okubeerawo nga bw'obimanyi naabwe mwebale kubeera nga mugumiikiriza era mubawagire baba tuyamba nnyo wano ku Uganda atalaagi ng'omukutu. Okay, tutandikira wa? Tutandikira mu ngeri ya nnaamwatulira. Bagamba nti ow'ebbango otamwimukira tiweebikka naye muganda wange Gen. Museveni bw'atyo ensi yonna emumanyinga omu ku abo abafuzi abamaze ebbanga nga bakalakata bannaabwe abaafuuka olukokobe ku ntebe ey'obwa pulezidenti era nga bano muganda wange baagala kufiira mu buyinza. Gen. Museveni tayawukana na ndowooza eyo era bw'atyo bwe yajja akimanyi mu kwebuzaabuza. Kakati muganda wange takyakwatibwa nsonyi takyaswala buswaza. Kakati munnange bamugambye nti gwe you can't rule Uganda for 10 years plus, you can't. Tosobola woli awo tokyasobola kukyusa myaka 10 tokyasobola na kugiweza. Batugamba 27 tagituusa. Batugamba wano ani ono Matayo omulanzi bwe yatugamba nti tamulabayo mu byabe. Kale ekyo nakyo munnange nakyo tukitunuulidde tujja kuba tukyogerako ebbanga lyonna paka 27 wanaatuukawo tunagenda okuba batumumalako oba ne batugamba tebamulaba yeri mu future. Kakati munnange bw'atyo munnange president omu mu ggwanga erimu wano mu Africa bw'atyo bw'ategeezezza Gen. Museveni muganda wange nti banno obeesibyeko. Ono nno si mulala president wa Botswana Duma Boko bw'atyo muganda wange avuddeyo n'agamba nti teri muntu oba teri president, teri muntu ayinza kubeera president oba alina kubeera president kusukka myaka 10. Kusukka myaka 10. Kakati munnange statement eno ey'obuvumu gyakoze bw'etyo n'ebeera nga ekutte abantu omubabiro bangi nnyo wano mu Africa naddala wano mu Uganda kubanga ffe abamu abalina embeera eyo gye wali badde otwala ng'ey'ekisiraani ey'okubeera tulina omuntu ayagala okufuga paka kufa ate nga ayagala kulekawo mutabani we. Kakati ekyo munnange kitwale ng'ekisiraani ekinene nnyo era kye tulina ffenna
okulaba nga tukyeyambulula kasi tulina okugyeyambulula baganda bange teri muntu ayinza kuwagira kintu ekyo abamu bagamba mbu demokrasiya mbu bwate bwaba tekimatalinga oba omuntu afuze emyaka emeka oba emeka kasita babeera nga abantu beesaliddewo abantu beesalirawo muganda wange gwe okimanyi nti omuntu bwalwa mu buyinza aba alina influence ku buli kimu aba asimbye emirandira kati wabawo n'abo abatayagala aveewo nga baagala babeere nga bakama kubanga balina influence be bali mu kintu era enjogera omugimanyi wane Uganda fe abali mu kintu kaakati munnange ate eggwanga libaako nno nga oba abalifuga bannansi naye ate berikukwatibwako batali bannansi ensonga lwaki baba tebasobola kwagala kuva mu buyinza ate era gibamiranga eri bannansi bw'atyo nga ayogerako ku leadership event emu yabadde awa speech ye President Boko yagambye nti nno omuntu yenna ayagala okubeera president okusooka emyaka 10 muganda wange oyo abeera feriya awedde emirimu abeera feriya bino munnange oyinza okubiwakanya naye oyinza okutunda mu sisitemu yaffe ye Uganda wano biki ebigenda mu maaso tugenda mu maaso tudda mabega amabanja gatuli mu bulago ate nga munnange ne resources z'eggwanga ng'ebyobugagga gold n'ebirala tetumanyi gye biraga tetumanyi sente ziddawo ezo zikola ki ziriko accountability ki teri yamanyi eyo influence ya muntu kulwa mu buyinza bw'oba tokimanyi n'abantu okufa okusibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo kiba kitegeeza nti omuntu byonna abikola kweremeza mu buyinza kitegeeza kubeera feriya kakati ono annyonnyola agamba nti omuntu yenna bw'atwala omulimu gw'obwa pulezidenti nga ali siriyasi balina okakasa nti tebasibeera mu buyinza kumala bbanga ddene okusinziira munnange ku President Boko agamba nti nno okubeera mu ofiisi okumala emyaka emingi ennyo si kirungi n'akamu kubanga kino kivaako poor leadership kivaako obukulembeze obubi Boko bw'atyo ategeeza n'agamba nti abakulembeze abalwa ennyo mu buyinza bwe batyo bakoowa kino Museveni mumulaba yakoowa era bwe bati ne babeera disconnected from the problems of the people ne babeera nga ebizibu by'abantu tebikyabakwatako era Jeni Museveni wano yagamba nti ye waali akolerera ye kennyini n'abaana be n'abazzukulu be mwe tabamanyi ebizibu byammwe tebikola ki tebimukwatako kakati ono n'ayongerezaako n'agamba nti nno munnange abakulembeze abafuzi abalwa ennyo mu buyinza kuba tebabeera bafuuse abafuzi baba tebakyali bakulembeze ebiseera ebisinga obungi ebirowoozo oba new ideas ebirowoozo ebipya ebiri developmental bibavaamu baba tebakyabirina era Jeni Museveni bw'aba ayogera byayogera ennaku zino Joel Sanyonyi yagamba nti Museveni bwe bagamba nti kati national address osobola okulisitinga byagenda okwogera byonna n'obeera nga tokubye ebbali nti agenda kwogerako kino na kino ebintu bye bimu byayimba okuva lwe yajja paka na kati yalinga mpozi kati ebigambo byetwalwana byakendeeramuko naye nga ebyo munnange byayimba ebbanga lyonna byayimba n'asuubiza byatatuukiriza bingi nnyo munnange kwegamba ng'olabira ddala byamuggwako kale munnange President Boko mu kwogera ekyo talina kyalimbye byonna bireflectinga butereevu ku Jeni Museveni nti takyalinawo new ideas so takyalina ali depleted kakati ebigambo bye muganda wange bwe bityo ku online ne babisharingirawo kubanga eri bannayuganda bawulire gennyini newankubadde nga abamu ku bannayuganda nga bwe nkutegeeza bagamba nti okulwa nnyo mu buyinza si kyekizibu naye abantu kasaba nga beesaliddewo naye ekibuuzo nti abantu be beesalirawo nti be balondera Museveni kuba Museveni yagamba ffe abamwesibako yabeera tayagala naye ate obubonero bwe nabulaga nti ayagalira ddala era yawagira ekyokukwata mu constitution bajjewo ebisanja bajjewo egirimiti ekomo ku myaka Jeni Museveni oyo gwe mulaba era okusiba abaana okutulugunya abaana n'okuwamba kugamba nti n'okumalawo kitegeeza kutta byonna azze nga abyogera nga yewerera bannansi okubatuusaako ebikolobero ekintu munnange ekimufuula okubeera nti ddala alimba obuyinza abwagalira ddala era asobola okukola buli kimu okusigala mu ntebe kakati munnange
emyaka 40 General Museveni gyamaze mu buyinza kale munnange kino gikubyamu ndowooza emirundi ena ku egyo Boko gyayogerako emyaka 10 naye era takyasobola kweza myaka 10 wali awo ne bwaba nga yeewaana okuwangaala nga bwatuga nti bwe bawangaala nnyo. Kakati munnange ebizibu bya Uganda we tuli essaawa eno kyobulaba nga General Museveni takyasobola kwekwasa baamini Bobote n'abalala kubanga emyaka 40 nga bali munnange bafugira emyaka mitono nnyo tayinza kuddawo ne yeekwasa ebizibu nti kati ebizibu bya Uganda bali be baabireeta. Ye ebizibu bye bennyini yabyekuriyetingedde paka okutuuka okubeera nga ye kennyini kati kizibu kya Uganda ekyamaanyi ennyo yafuuka kizibu kyennyini eri Uganda era naye akimanyi n'atuuka n'okwetonda. Yafuuka kizibu. Kakati munnange nga bwe tukimanyi kati bannayuganda bonna bakimanyi nti ebizibu bya Uganda oba ekizibu ekisinga obunene ye Museveni era ebizibu bya Uganda bingi biva ku ye omuli ebbula ly'emirimu omuli ebyebujjanjabi ebifu ennyo okukosa munnange n'enguzi eridde eggwanga okulimalawo ate nga ye kennyini agiwagira ebyaddala n'okugiwaagiwa ne baagala okubeera nga munnange n'okugirigalayizinga bagirigalayizinga mwalaba juzi nga bawa abapaka ba palamenti miliyoni 10 ne batuuka n'okwewaana nti n'abapozini twabawadde nabo baalidde beegaana biki ndowooza okiraba. Kakati munnange bwe bawamba abantu era n'okwewaana nga beewaana ne batuuka n'okubeera nga babiteeka ku ludda oluvuganya gavumenti n'okwewaana ne beewaanira ddala tugenda kubamalawo tugenda kubakola buli kimu. Kale munnange nti ebyo byonna byongera okukakasa nti ekizibu kya Uganda yaani General Museveni. Kakati Uganda Human Rights Activists bo bagezezzaako nnyo okubeera nga boogera ku nsonga eno kati nga Dr. Sarah Birite n'abalala bangi nnyo boogedde ku nsonga zino. Era obubaka bwa Boko nabo babufunye bulungi nnyo era nga bwe batyo nga bagamba nti kituufu omufuzi alwa ennyo mu buyinza abeera feeriya abeera kisembo yennyini era abaatusembya busembya. Kale munnange bannayuganda munnange nabo beewuunyiza ddala nange nga neewuunya oluvannyuma lw'emyaka 40 General Museveni nga atukalakata zonna results ziri puwa kubanga ekisinga okwewuunyisa nti waliyo abasuubira nti akyasobola okukola okusingawo nti mumwongere baba atugamba nga bwe batyo mumwongere alongoose eryalema essaawa eno muganda wange bwe bampitambi ajeesaaba bwesaabi takyasobola kujejjako. Kale bwati munnange President Boko talimbye katusuubire naye talimbye ono muganda wange mu Uganda feeriya mwali owaddala. Kakati njagala okubuulira abamu bo balowooza nti nno okuva mu buyinza bukireetawo peace and stability bukireetawo obutebenkevu bw'eggwanga n'emirembe era abamu balowooza nti Museveni Mukama yamutuwanga kirabo bwali mujjawo bwe tuli tulabye butannatuwa muntu mulala Mukama tannatuwa muntu mulala mbu Museveni kwe yalookingira awo bw'atyo ate General Museveni ye ndoza n'afuna obubaka nga mutabani we yasobola okukola ki okutwala eggwanga lino mu maaso. Munnange nyinza kugamba nti tulabye nnyo naye lwoya lwa mu nnyindo olwekuula wekka. Kakati gwe munnayuganda wonna wooli awo muganda wange luno lwoya lwa mu nnyindo olina kulwekuula nga tonaana kuwebuuza ku munno kusooka olwekuule ddala mugende mu protestive vote mukuba akalulu newankubadde nga si kankomeredde okusinziira ku system eriwo General Museveni influence gy'alina mu electoral commission kubajjukirayo yagiremeza mu nsawo ye international community yonna baamugamba nti nedda longoose electoral commission ba stakeholders bonna babe nga bakiinamu omukono yagaana. Kitegeeza nti n'ateekawo electoral commission era nga yirina okubeera ng'emulangirira bye babadde nga bakola okuva ba Badru Kigundu abadde bakuliranga electoral commission kakati omulamuzi byabakaba naye mulaba nti azinira ku ntole ng'era boolaba abalala bonna sipiika wa palamenti Owiny Eddolo bonna bali ku ntoli bati. Kakati muneero yalwa mu nnyindo eyo yonna tetulinayo gwe twesiga yadde n'akamu
tetulinayo atalina mukamwana yekamwana yekka muganda wange. Kakati munnange era mu mbeera y'emu General Museveni nga bwe bagamba nti munnange azaala ekibi akiwongerera, bw'atyo nga Muhoozi amaze okubeera nga akola ebyambyone ku mutimbagano, kiba kitegeeza nti munnange omuntu alina okujja kiriyalinga emmesi. Juzi mwalaba Ssale nga yeetonda, Ssale yeetonda ne General Museveni bw'atyo ng'abantu beebuuza nti lwaki ate bano ababaka ab'amawanga aga Bulaaya bagenda wa Jerusalemu Ssale. Munnange tubadde tuli awo ne tugafuna ag'omu nkuubo nti Museveni munnange naye bw'atyo yayise special meeting okusobola okukiryalinga Messi, okusobola okukiryalinga obukyafu obwa Muhoozi okusinziira munnange ku international relations nga bwe zitambula nkolagana y'amawanga. Kakati munnange General Yoweri Kaguta Museveni mumumanyi bulungi nnyo era nga June 13 nti yeesanze nga alina okuteekawo special meeting ne Germany ambassador Matthias Schwar era nti bino byaze oluvannyuma lwa diplomatic crisis eno nga yaleetebwawo ebikolwa bya Muhoozi Kainerugaba. Munnange meeting eno eyabadde wali ku State Lodge Nakasero Kampala sabwa ntono nnyo nga abawagizi ba Muhoozi bakava aba Patriotic League of Uganda bwe bati babadde bakava okwekalakaasa ku embassy eya Germany, babadde bakava okwekalakaasa. General Museveni byonna munnange abeera eyo agenda okuwulira ate kiri ate mu bagenza okwekalakaasa ate. Kakati munnange ekyewuunyisa poliisi nga yebabakinga ate bakole ki muganda wange, nkola ya save my job bwe bati munnange nga babawa obukuumi poliisi eprotectinga abeekalakaasa aba PLU abapiraawo. Kakati bano babadde banenya ambassador Schwar owa Germany mbu okweyingiza mu nsonga za Uganda ez'omunda, ebyobufuzi ebya Uganda eby'omunda, Uganda's internal politics, era mbu n'okubaakinga oba okuwagira opposition, ebikolwa bya opposition. Ebintu munnange bino byonna nga byayogera Muhoozi era ne abamu ku banene mu magye bwe batyo abatambulira ku ntoli za Muhoozi ne yali acting spokesperson w'amagye gye buvuddeko Chris Magezi naye yayogera ku nsonga ezo era ng'akakasa ng'alabula nga Germany ambassador wa Germany wawagira obuyeekera wano era obuyeekera nga bukolebwa ekibiina ekya NOP. Kakati munnange era ku nsonga eyo nno eri Germany bo bakakasa ne bagamba nti bwekibanga bwe kityo kale naye tetugenda kusalako nkolagana yaffe na opposition, tetugenda. Era Bobi Wine bw'atyo naye n'avayo n'agamba kale bwekibanga ndi mutujju kale oba ndi muyeekera kambeere kati tukitegedde ndi muyeekera Bobi Wine. Kakati munnange bino mujjukira bulungi nnyo nti Jerusalemu Ssale naye yalina okukasukayo tawulo mu mbeera era ye ne yeetonda eri ambassador Schwar wamu ne ba envoys abalala ba European envoys abalala. Ssale yakkiriza naye yeetonda ku lwa Muhoozi era nga n'akakasa nti mutuufu outspoken CDF ono alabika ali beyond their control naddala ku social media era yamugerageranya kuba Generation Z era n'agamba nti bano bagezezzaako nnyo okulaba nga babazza mu layini era nga n'agamba nti baatuuka n'okubeera nga balumbagana. Human Rights Commission Muhoozi yatuuka okubeera nga alabula Wangadya
n'amulabula. Kakati yatukakasa n'atugamba nti ekizibu bano si banna NRA, kitegeeza si bannansiko. Salibu ate bwe yategeeza nti ngeri gye batawalwana bo munnange essaawa eno babalabanga kwegamba abali awo ab'amalala abatalina mpisa. Munnange newankubadde nga Jeno Salimu Sale oluvannyuma lwa Muhoozi okugendayo anti yagendayo era ne batuula kati Salimu Sale n'abanga awumbirira ng'agamba nti abatya Muhoozi mbu batya mbu amaanyi ge batya amaanyi ge naye ate era still bw'atyo n'avumirira enkola eyo gy'akola. Naye kati wano mu public alina okuvaayo okubeera ng'ate kwegamba azazzaawoko ku buyinja. Ekintu munnange ffe kye tulabira ddala ekyayiika ku sayidi eya famire nga sinaba kugenda wala. Nsuubira okuba nga bannyina ba Muhoozi nabo bennyini beeraliikirivu nnyo ku sayidi yo kubanga jjukira ti bakoddomi be takwatagana nabo, ekyo kiri awo. Kati ate ku sayidi eya maama era nga nabategeeza ti gwe osuubira okuba nti abako ne bawala be ne Muhoozi wali ayinza kulondawo sayidi ki. Ekyo kibuuzo kyeddemu muganda bange kubanga tuli mu bibalo kati ebya ddala era nga tetwagala bituuke mu maaso eyo mugambe tetwabimanyi bivudde obugwi. Tubibategeeza nti bigenda eno eringa puzzle egenda yeegatta ng'era bw'okiraba nti munnange bano baali tebamanyi nti emyaka katugeze bo bagamba bagala fuga myaka 5 myaka 10 baali tebamanyi nti emyaka giyinza okuwera 4 giweddeko naye ng'ate balaba ekintu empagi ziri yegeyege ebya ddala. Kakati munnange Museveni bw'atyo mukwanukula kigambibwa okuba nti n'ayita ambasada wa Germany tukira bali bagenze okwekalakasa ku embassy n'ebirala byonna n'amuyita ne batiisa. Naye ate ne Muhoozi naye teyeetoolera Sale era n'akakasanga bw'atagenda kudda kugamba kubeera ku online kubeera nga alumbagana ba Western Envoys naga atagenda kuddamu kulumbagana naddala abazungu yaga atagenda kuddamu kulumbagana abazungu. Era oluvannyuma newankubadde nga yali ayogedde ebyo ate munnange twamulaba nga eyali government spy oba mbega wa government eyali mu meeting eyo eyalumbagana ennyo Andrew Mwera gwe bali basindiseyo okubeera nga awolereza mukama we ate munnange Jeno Muhoozi yamulabula ne sekulabula yenna n'amulabula ajja mukolako oyo ye yamulabula tajja mukolako. Kakati munnange bino byonna nti Bannayuganda naddala abali wabweru w'eggwanga bwe batyo bo bagamba nti bano oba amawanga g'abazungu gano ge gasinga okubeera nga gatiitiibya Museveni era n'okubeera nga batoleratinga reckless behavior ya enneeyisa etali yansa eya Muhoozi ey'ekiragajjavu nti bano be babawa akacaayi okunywa otherwise baali badde nabo babehavinga mu ngeri eya no sense anti akufumbira munnange eyebigere omufumbira ya mutwe. Kakati munnange ate ku sayidi eri endala erweru agamba nti ebyange tebinnaba kuggwa. Kakati munnange nekireetawo okubeera nga twebuuza erweru apulaaninga ki oluvannyuma lw'okubeera tukakasiza nti mu magye bamugobye era olwagamba ebyange tebinaba kubeera nga biggwa naye era nga bwe bagamba nti munnange okwekengera oba bagamba batya okwerinda si buti. Kakati munnange Jeno erweru ono kwegamba si ye muntu oba oli awo Jeno Museveni newankubadde nga Muhoozi yalowooza nti bano bangu ab'okusindisa oluti naye ate waliwo abantu abamu ngo already basobola okugaininga popularity mu ngeri yaabwe ate nga bamalirivu nnyo. Kakati munnange olina okubeera nga ate somehow bw'otema oba bw'osima ettaka olusalosalo ettaka tolikasuka wala oliteeka kumpimpya kubanga oyinza okwagala okuziba olusalosalo olwo. Kati munnange kigambibwa okuba nti erweru naye mu butasirika bwe n'akakasa nti I am not done yet ebyange sebinnaggwa sinnamaliriza nkyaliwo nnyo. Yagambye I'm still a servant of this country. Kitegeeza ki muganda wange nekyaweereza eggwanga lyange nkyaliweereza. Munnange bw'atyo erweru bwe yategeezezza banne gye buvuddeko
nekireetawo munnange okuteebereza nti ono ageze mu retirement okuva mu magye kakati ate atandise public chapter endala kakati munnange kigambibwa okuba nti ono either baali muyambako okwesimbawo ajje mu parliament oba si kyekyo ensonda zigamba nti bayinza okumuwa omulimu gw'obwa ambassador mu nsi emu ne bamutereka eyo ne bamutereka eyo muganda wange kubanga nti abantu nga bano General Museveni abatiira ddala nti newankubadde baakola ebikolobero ku bannayuganda naye ate ebikolobero era baali kubanga era biri ku Museveni kubanga ye yalagira commander in chief ekyokutta abantu b'e Kasese ye yalagira kati nga bekini timunnange akusinga kubisa gw'okutte bannayuganda bayinza okukwata omuggo ogwo gwennyini ogwereere n'ogukubisa Museveni kyangu nnyo ebyaddala kyangu nnyo kale munnange mbu bandimuwa kubanga ajjukira nti ono abadde loyo nnyo awulirira nnyo mu General Museveni newankubadde nga yafolinga out ne muhoozi tebalima kambugu naye ate nga mwesimbu nnyo era mu butambi bwe ng'olaga nti yakugamba nti ye alina yajja ebiragiro wa General Museveni era ne musaga eri eya ekiragiro standby class 1 ekyavaako obuzibu omujjukira Museveni ng'agenze e Rwanda era yono yali alaga nti atuukiza biragiro bya Museveni kale kwegamba nti awulira nnyo mu Museveni era Museveni bw'atyo musajja we kati ayinza okumutwala n'amuwa ambassador oba okumuwagira ne yeesimba wano n'afuuka MP era oyinza okumulaba ng'oba oli awo ate ali ne mu cabinet ojja kumbuuza nti ddi anti eby'Uganda obimanyi kugambye nti wano kuluma nagwa waggulu nti obuyinza tebugenda kumala gakyuka bwe butyo nga bannayuganda abamu bwe balowooza obuyinza muganda wange bugenda kukyuka mu ngeri kwegamba ey'ekifubamuuko kyenyinza okugamba kibala mulina okuteekawo protest vote ekyo kifuba muvumirire buli kimu ekyo kifuba ate era muganda wange kansireke kakati munnange waliwo abantu abamu anti bagamba ogalinnya gyo gava muganda wange kasoolinya gye gava oyinza okulowooza nti ogenda kunywa amateefu ogenda kunywa matabangufu kati muhoozi muganda wange yalinnya tuli ku Kibuule muhoozi tumumaze tuli ku Kibuule tugenze mukono gye tuli kati Kibuule munnange yagalinnya gye gava ayagala kukomawo kwesimbawo akomewo 2 mu 6 ayagala kukiikirira sayidi z'Ennama constituency y'Ennama emukono wali munnange gy'ayagala kubanga Abdallah Kiwanuka bw'atyo munnange yamukuba busu katoladde Kibuule munnange nyoba minisita nabo ne bamugoba kati ali awo ebintu byamusobera dda bangamba ali awo yawolera ddala kibaita okuwola n'akasente munnange ndowooza akasaba wa General Museveni kubanga ye agenda n'amusisinkana era Jozi yali agamba bannamukono nti mmwe abantu b'Ennama eyo nti ye mulonde omuntu asobola okubeera nga asisinkana Museveni wayagalidde bonna okusinga Abdallah ataligenda kumusisinkana mu emyaka 10 mbw asisinkane Museveni taligenda kumusisinkana kale munnange bano beekwata omuntu waabwe naffe tetulina kitumwagaza oba bamusisinkana oba tebamusisinkana kati ono ayagala kuddamu kwesimbawo naye bannamukono baamugambye nti gwe olowooza ffe tuli basiru kubanga ku mulembe gwo gwe twalabira abantu bagambye kisoka talina mpisa ye ate alina omutima omubi kubanga nze drone nasooka ziwulirira wa Kibuule eyo by the way drone nasooka ziwulirira wa Kibuule era baawamba abantu baatulugunya abantu ettaka ekibba ttaka ne kisukka emukono eyo emivuyo gyali mingi nnyo ku mulembe gwa Kibuule ate ngera n'abantu bw'otunuulira kati nga wali embalala waavaawo ddala bamuzaala awo genda sayidi zeeri oba bayitayo wa kapeke sayidi zeeyo oyambuza eyo
kitaawe gyakola. Waliwo omuntu abamu abalowooza nti waliwo n'omuntu abamu balowooza nti Kibuule mutabani wa Museveni. Nedda. Kugamba ndaba kintu kyokka ekiyagaza Kibuule ndowooza kubanga ayina ancestral background ye nti ye Rwanda. Babazadde bo Banyarwanda pure. Era kitaawe abadde waawe Embalala ng'ayina edduuka awo. Okubadde nga maama we yafa. Nenga kitaawe waali. Waali nnyo awo Embalala waali muganda wange. Era bw'ogendayo ojja mmulaba. Naye kati Kibuule bw'atyo yasobola okuyita ku basale bw'atyo Bambabazi ku mulembe ogwo. Bambabazi yayagalanga nnyo okuyimusa abavubuka. Kati Sala ajja okumanya Kibuule ng'amujja ku Mbabazi bw'atyo. Museveni n'amanya Kibuule ng'amujja ku Sale. Bwe kityo bwe kyali. Kakati munange olw'okuba nti ate n'abeera nga mwana mwana weeyitu. Kati awo n'ayitira awo. Kati awo tebalowooza nti mutabani waani? Mutabani wa Museveni, naye tekiriiyo ekyo, tebakulya ssente. Era ebibugaga byonna Kibuule byalina abifunye nga emyaka 10 gye yamala mu gavumenti nga minisita oba nga MP. Yafuga ebisanja 2. Zonna ssente azijjaawo kubanga awo n'abadde mwana muto nga mmulaba. Gwenzo gamba byenjogera mmala googera nga mmulaba. Abadde mwana muto nga mmulaba. Si kumulaba bulabi ninga twogera. Kakati munnange Kibuule already nti kakati kirabika ndowooza mu nomination already bamuwadde dda nsuubira okuba kubanga omukyala ayitibwa Namugawe. Already munnange yagivenze n'agamba kandike Kibuule akole ki ayitibira Kibuule n'amwebaza. Kakati akomawo naye bannamukono bamugambye nti omulembe gwe tugumanyi bulungi nnyo. Tolina mpisa yadde n'akamu. Tolina nga mwatukyejjanya mwatusomba mu zi drone ettaka baaliba ne Kibuule kennyini naye ettaka lyali yeesibako eyo saidi zeeno bayitayo batya ng'ogenda ku satellite empome bwe bati. Kakati munnange bwe tuvaayo tugende ate ku nkola yaffe eya EPS. Naye nakutegeezeza nti wano Uganda waliwo abantu abamu nga tebakola nsobi. Era ensobi nga baziteeka ku balala nti wano Tamale emirundi bwe yagambira nti waliwo abanyampi. Kakati essaawa eno we twogerera Alabika Katumba Wamala yafuuse dda omunyampi. Omanyi munnange olina okukkiriza nti you are not of the same feathers. Kiba kitegeeza nti waliwo abantu abamu nga bo ne bw'oba ng'otula nabo mu meeting nkugambye bo balina ekintu kimu kye mbamanyiko, beegulumiza nnyo. Beegulumiriza ddala. Okwegulumiza mukumanyi kati beegulumiza era bo bw'oba okolagana nabo olina kuba wansi waabwe. Kati Jimmy Muhwezi mu nkola eno yonna eya number plates zino eziri digital tukimanyi bulungi nnyo, twakyogererawo nti bawadde empisi okuwooza akatale. Era results ezivuddeyo okulaba nga bageza kuteekawo fine ezitategeerekeka. Essaawa eno we twogerera munnange gavumenti yamaze dda okubeera ng'esuspendinga traffic penalty payments zino. Naye ng'ekyo kimaze okubeerawo oluvannyuma lwa criticism ey'amaanyi ennyo eyabaluseewo oluvannyuma lwa fines zino ezabadde ez'amaanyi ennyo ku express penalty system EPS auto nga bwe bagiyita system yaabwe eyo. Kakati munnange wano tulaba security minister Major General Jimmy Muhwezi already yabyegaanye dda era ye yagambye nti eno issue teri ku ministry ya security wabula nti kino kikwatagana na traffic laws era nga ziri wansi wa ministry eya works and transport nti be baalita fines zino okubeera nga zibampa kugamba ziba fines ziba nnene era nga ono atugamba nti etteeka mbu liteeka ssente mbu 30 currency points era nti kino mukukikyuvungisaamu mu ssente yensonga lwaki ssente ziba nnyingi nnyo kubanga bw'etteeka lyateeka ku 30 currency points kyetaaga kunoonyerezaako banga nange kennyini wendi wano bwe batyo bwe batugamba nswi waabwe nti 30 currency points kati mbwe bakivungisaamu mu ssente
ku musango gw'oba okoze sente ziba nnyingi nnyo kubanga mbu ebiseera ebimu mbu bwe batunuulira penalty katugeze oba omusango gw'obozizza nti bwe baguteeka mu ssente nti ssente ezo zirina okuba nga zisobola okubeera nga at least bw'ogerageranya n'omusango gwo gw'obozizza nti guba bw'oba nga bakitaddemu ssente mu fayini katugeze nti oba bw'obanga obadde okoze ekintu ekiyinza okuvaako akabenje okutta abantu nti balina okuba nga bakuwa fayini ennene ejja mu ekyo ndowooza omu yabadde akinnyonnyola nabadde nti ku TV emu mutomu ng'akinnyonnyola bw'atyo kakati munnange mukwezi yagamba nti ebyo munnange byakatumba wamala si byange byakatumba wamala si byange so nga ate munnange Museveni ndowooza naye ng'amaze okukiraba nti kino kiyinza okuvaako obuzibu obw'amaanyi ennyo wabula nkyalemeddwa ekikonekitinga ne kubanga tweet eri Muhoozi eyafulumye mwenda gye yabadde yeegana nti si ya Muhoozi nga tulaba Muhoozi ayambalira Katumba Wamala nze nabadde njerabamu okuba nti kirabika kiva ku ebyo kubanga abantu balina okutega akasente buli bwamu muganda wange tuyinza okukuvuma wajjukira Museveni bwe yavuma abalamuzi baddolo ebiwigi bye bambala ekkololo lumu nga bagenda okunda sipiika Kadaga yali yeesimbyewo ne Kadaga nga awulanya yakafa mujjukira Museveni yavuma biwiigi ebyabalamuzi yalina ensonga ze lwaki yali akola ki yali abavuma biwiigi kakati muyinza okulaba nga Muhoozi alumbagana Katumba Wamala ne mulowooza nti kikumbe biyinza okuba nga biri eyo era muyinza okulaba nga entalo zaabwe ne bano Erweru n'abalala bonna ng'era biva ku magi kubanga amagi jjukira nti bano ng'ojjeeko kubeera killing machine naye ate bagakozesa ssente era bagalyamu ssente eza ddala bagapangisa ng'agaabwe private army bapangisa ne bafuna ssente yonna gye bagenda e Sudan gwe tuliza nti bwe bagenda e Sudan nti olwo nti kati Uganda etuteyo amagye ku bwereere Salva Kiir alina okusasula ssente naye ssente ezo zigenda mu nsawo yaani ate ekyewuunyisa we gubeerera omusango nti amagye gakozesa resources za ggwanga okuva ku byokulya n'ebirala byonna n'ennyambala na biki byonna byonna n'emmundu n'amasasi gaffe gagulwa ku ssente z'amu wa musolo bajeti ennene gye mulaba mu bajeti ye Uganda nga ya security naye bwe kituuka ku kumagye okubeera nti gakola naddala foreign missions gagenda kukola ssente naye ssente ezo zigenda mu nsawo yaani awo ewali ekibuuzo kale oyinza okulaba nga obutakkaanya bubaawo ne beevuma ne bakola batya naye nga n'ebyo byennyini bivaako obuzibu bivaako obuzibu kakati munnange Katumba Wamala engonya mpyawo kati munnange era mu nsonga y'emu eya DNA eno badde nkyaludde okugyogerako DNA kubanga munnange DNA ziriisa obuzibu kubanga DNA kennyini nange wano nkontakiti nze eziwerako si ku baana abange saagala mugaye nti Uganda talagi ng'ozaala bannange Uganda talagi ng'omansi awayase nze si mansi awayase temundeetera bizibu naye abamanzi awayase bangi mu mbeera tebeereka nga mumanyi naawe ensonga z'ekisajja kakati abantu bangi nnyo bensobodde okuyambako okugenda okugira ngenyambako nkondakitingiko DNA naye ndabye ku maziga era ne dokita omu yakyogerako nagannange abantu bakaaba amaziga ku DNA kakati waliwo ensonga eri mu ddiiro ey'okkayanira ebyobugagga Profesa Kateregga ne mukyala we begamba bwe baagala okwawukana bagaba n'ebintu kakati DNA bwetyo munnange eringa etaasiza Profesa kubanga omukyala ono abadde muganda bange afusa akayinja mu ngatto naye okusinziira munnaye ku mulamuzi ripooti ze yafunye tuli makinje kati gye babadde muganda wange mu kooti kakati muganda wange mu nsonga eno ey'okugabana ebintu wakati wa Profesa Badru Dungu Kateregga ono nga ye founder owa era nga ye vice chancellor owa Kampala University ne mukyala we bwe bali mu kugugulana Jolly Kateregga
kirabika munaye DNA bwetu yabirinnyemu dda DNA yabitaddemu dda empitambi. Kakati gavumenti nga ekozesa laboratory yaayo reports zamaze okubeera nga zikonfamingibwa nti omu munnange ku baana abasatu omwana omu si wa Professor Kateregga biologically, si wa Professor Kateregga biologically. Naye ku nsonga eyo munnange nti abantu abo bagamba nti omukyalo omu yali ayogera ate ng'era waabwe yagamba nti bw'oba wasaamu omwana tasobola kuzaalira abaana bonna nga babo azaalayo ab'omusaayi gwe mu muntu gw'akakasa. Era ebiseera ebisinga obungi nti nabanyumizako ku nkola eya intelligence fucking mugijjukirako enkola eyo bwe batebe bakiyita mu lulimi olwa intelligence bakiyita intelligence fucking bwe bakiyita nti basobola okusindika omuntu najja okubega naye n'onyokesa wayasenga mukola ki nga bw'oyagala ino nga bwakubega n'omuzaalamu n'abaana. Kati abagagga mu kikuubo babaavuwaza mu ngeri efaanaganako bwetyo abamu nti babasindikira abakyala abo ne batuuka eyo abakyala b'eggwanga ery'okumulirwano ne batuuka eyo ne banyokesa wayase ne babazaalamu n'abaana. Kati abaana babekinga shuwa nti abaana abo si babo. Kati bamala okwavuwaza emmaali ne bagitwala bati omwana era agenda okusika abawaabwe kugamba bakikola nti newoobanga olwadde n'ofa gw'osikisa abawaabwe era emmaali nga bakola ki nga bagitwala. Kakati munnange okusinziira ku biriwo DNA analysis report bwetyo munnange kugambye nti eno yabizadde dda era nga ekikulu kya byonna nti okusinziira ku report Professor nti abaana ababiri nga bano balongo bano bamaze dda okubeera nga bakakasibwa nti babe biologically baana babe okusinziira ku report eya DNA bakebera endaga butonde muganda wange. Kati DNA munnange ku mwana omuto ate nga ye mulenzi, omwana omuto ate nga ye mulenzi munnange era nga ono abadde agabikwatibwa Professor Kateregga mukyalo ono jjole munnange DNA ate nga tegaana okukwatayo DNA ng'egaana okukwatayo munnange. Bino byonna bizze omulamuzi Evelyn Kasule nga amaze okubeera nga munnange annyonnyola nga akwasaganya ensonga ey'okugabana ebyobugagga bw'atyo muneyi n'akakasa ati naye kino okusinziira wayase newankubadde nga wamumansa dda naye bagamba nti kiri bedda newankubadde akali amaggwa ke kamanya bwe kagakyusa naye muganda wange ono yajja nakaveera ayagala kgenda na loole kirabika munnange bibityo binga ebyasiba ebikutuka nga baagala okugabana ebintu shares mu Kampala University Assets. Kakati munnange Professor Kateregga eyalabise nga atidde oluvannyuma lw'okulangirira ekintu ekyo yatidde n'akankana n'okukankana bw'ati yatudde ne ttiimu ye ey'aba DNA specialist bwe batyo munnange ne banakukubeera nga bamunnyonnyola babimuddiramu nno nga bye babisomye wali nti bagambye eki omwana si wange munnange bagambye nti nno analysis yagambye nti 99.99% ey'abalongo bano muganda wange ba Professor ebitundu 99 n'obutundu obugwamu. Kakati niwabeerawo zero match niwabeere n'akamakinga ku mwana ono omuto niwabeere n'akamakinga yadde okusinziira ku report gye baatuwadde okuva mu analytical laboratory ya gavumenti. Kakati munnange nga bafulumye wabweru w'ekkooti Kanso Samuel Mukwezi bw'ati munnange yalaze nti munnange kera nti watidde nnyo Professor Kateregga kyamulumye nnyo results okuvaayo nga n'ebyo tutabijjukira
kubanga abadde mbu ayagala nnyo abaana ate ng'omwana amwagala nnyo. Kale munnange bw'atyo n'abeera nga akonsideringa legal option, kitegeeza nti n'ensonga eyo agenda gyongerayo mu mateeka ate era munnange bagiyunge wamu n'ey'okugabana ebintu. Jole Kateregga munnange ono nga naye alina bannamateeka be, alina bannamateeka bamuyita Miss Immaculate Nabusaayi. Bw'atyo byonna yabyaniriza ebyavudde mu DNA n'agamba nti nno bino munnange birabika bigenda kubanga ate bijjayo bingi nnyo era nga kigenda kubeera nga kitransformingira butereevu bakitransforminga baba kivinkinga butereevu ku ngabana y'ebintu ono nga bw'agirowooza. Kale munnange ebyo byebyo naye nga kyoyagala okumanya nti omukyalo ono bw'ati munnange mu kusobagana ne bbaawe nga ayagala bagabana ebintu era nga yunivasite nayo so nga ate munnange omukulu Kateregga agamba nti ekyo tekisoboka kubanga yunivasite yabisangawo ngo yabikola dda, kati ayagala kubibuukira mbu byonna byonna babigabane. Ekitakola ki ekitaliiyo abantu bwe bati bamwambalidde bamugambye nti bajja na kaveera oyagala genda na loole. Kale naku z'omwezi nga 15 Julaayi 15 Julaayi era nga olwaleero luno emboozi eno wegiwulira 15 Julaayi bwe tugenda okubanga ate tuwulira ensala y'omulamuzi ku nsonga eno. Ate babeko kye batutegeeza oba oliawo bagenda tuwa ensala eri conclusive oba baseetinge ate parameters bagenda kubeera nga ate batambuliza ensonga oluvannyuma lw'okubeera tufunyeewo ate pullback eya DNA ti omwana ate omulenzi asembayo munnange ku baana basatu be balina ababiri balongo naye ono kale wakiri kiba kya Ssaalongo akisigazza kubanga ate waliwo kikwambula muganda wange bulijjo weewaana nga Ssaalongo alina ennene ne bagamba wa tolinaawo nnene yaawo muganda wange tolina munnange mu kuwagira abantu bamuwagira era ne abakozi ku yunivasite bonna bali mabega wa profesa bamugamba bannange profesa ogenda kweyambulula otyo omukyala naye ebyo munnange birabika ndowooza DNA bwetyo emaze okubeera nga ate eyambako. Bwe tugendako obweru w'eggwanga muganda wange Iran esuubiza Isirayiri egisuubiza Geyeena yennyini era bwe bukeeredde olwaleero olwedde nga ebizuka biri mu kwesolosa mu ggwanga erya Isirayiri. Kakati abantu abali mu 708 be battiddwa era nga 329 bano bavukiddewo ku bisabo oluvannyuma lwa air strikes ennumba ez'omu bbanga ezaakoleddwa Israel ku kibuga Tehran. Era wano General Pakpo owa Iran bw'atyo munnange n'alabula sikulabula nga alabula eggwanga erya Israel. Pakpo yabuvuddeko bw'atyo munnange bamupromoting omuteeka ku ddala erya Major General oluvannyuma olw'okubeera nti abadde commander in chief owa Islamic Revolutionary Guard Corps yabadde mannange kyajje attibwe Hussein Salami mu air strikes ezabadde z'omutawaana ennyo okuva mu ggwanga erya Isirayiri. Kakati mannange kadde kaseera katono nnyo kaseera kazibu nnyo bw'atyo ng'amaze okufa kakati ne baleeta ate General Pakpo era n'alabula n'agamba nti Isirayiri mugenda kulaba ku kye bayita Geyeena. Kakati n'agamba nti olulundaganyi bwe bwakoze ku ggwanga lya Iran tebugenda kugenda bugenzi bwe butyo tebugenda kugenda bugenzi bwe butyo era yasazidde ku mukutu ogwa X n'agamba nti munnange okusinziira ku biriwo nga ategeeza gavumenti ya Isirayiri Zionist regime n'agamba nti kyemukoze kino munnange kiviolating national security ne territorial integrity eya Islamic Republic Iran. N'agamba nti munnange certainly will not go unanswered.
certainly will not go unanswered. Kakati munnange bwe tutyo ne tulinda okulaba ki ekiddako. Munnange Iran bwetu neebaka medium range ballistic missiles zonna n'endala nnyingi nnyo. Wabaddewo Gadra, simanya, Kaba, Shekan, zonna mundu zaabwe missiles ez'omutawaana ennyo, era munnange bwe batende batandika okukubira nga bazisolosa mu ggwanga mu territory eya Isirairi. Mu territory eya Isirairi nokubeera muliro gwennyini nnyini. Kakati ebyo nga bikyali awo, tulinze okulaba kiki ekiriwo, kiki ekigenda mu maaso. Anti munnange ensi yafuuka ya ntalo, naye kati bino kitegeeza bigenda kukosa mu ku byensuubula, abasuubula ku mutimbagano, digital trading, bigenda kuba bibakosa bino. Abasuubula forex, abasuubula crypto, abasuubula biki, bibakoseza ddala nno. Aba amafuta biki n'ebirala, ensuubuligana, ebyensuubuligana bwe bityo biba bikosebwa. Mwalaba wano olutalo lwa Ukraine nalwo lwaleeta ebizibu. Kati bwe tuli essaawa eno munnange tuli awo, era ndowooza sigenda kusukka nnyo wano, twasinkana nti mu mboozi zaffe ezidda kuba ku Uganda Tulaje nga bulijjo. Mukama Katonda akuume.